Eggwanga ly'Abalundi, Omulundi yenna njagala owulirize bino wammanga. Abalundi n'Abanyarwanda bafaanagana, kyokka enjatula ze zibaawukanya, enjatula z'ebigambo naddala mu misambwa. Omunyarwanda kakunse asamirira nnyina bingi oba ayina byona oba maama nnya bingi. Kyokka Abanyarwanda nabo bayina enjawulo mu Bwakabaka, engeri gye babusamiriramu. Waliwo asamirira Obwakabaka bwa Rugaju. Okitegedde, Rugaju kabaka musajja, ate ne mubaamu abasamirira Nyabingi mu butereevu bwe. Obwakabaka bwa Rugaju olutuuka bwalimu entalo, wabula omukyala yali ow'amaanyi ennyo ayitibwa Nyabingi ne bagatta obulwanyi, kubanga Nyabingi naye yayina abasirikale be. Olutalo nga luyinze Rugaju, Nyabingi n'amukwasizaako ne basobola okuwangula olutalo olwo. Rugaju n'agabanya ku bwakabaka bwe ebbendobendo n'alikwasa Nyabingi. Awo nno Abanyarwanda abasinga obungi batuulwako Nyabingi, naye abamu batuddeko Obwakabaka bwa Rugaju. Era ne gye buli eno ente ennene nga nnume, waliyo ente gye bayita Kagaaju oba Lugaju. Okitegedde? Omunyarwanda yenna ensamira ye eyawukana kitono nnyo ku y'Abalundi. Omulundi asamirira omusambi oguyitibwa Nyabulezi, kyokka mu Banyarwanda ye Nyabingi, ate mu Banyankole ye Nyakayima, ate mu Buganda ye Maama Mawuuno. Okitegedde? Era omukyala oyo ye mukyala omweyimirize, maama w'ensi eno, era Nnaalongo omukulu omweyimirize w'ensi eno. Mu Banyankole ayitibwa Nyakayima, kyokka Kaliisa ayitibwa Kayima. Kyokka Kabaka Ndawula ayina we yeeyitira erinnya erya Kayima, naye nga erinnya lya Kayima ekkulu lya Kaliisa, kubanga Kaliisa ye mwannyina wa Nyakayima. Okitegedde? Nyabulezi ajjira mu kituntundu ekyokulera abaana b'ensi, ye Nyabulezi, kye kituntundu eky'Abalundi. Mu Banyarwanda Nyabingi ajjira mu kituntundu ekiraga ensi nti mugagga, era byonna y'abirina. Awo nno wava erinnya eriyitibwa ayina byona. Okitegedde? Era mu buli ggwanga omukyala oyo ayina ekkowe mw'alabikira eritafaanana lya kkowe ddala. Mu Balundi ajjanga mulezi, Nyabulezi. Mu Banyarwanda ajjanga ayina ebingi, era kugamba nti mukazi mugagga. Era Abanyarwanda abasinga obungi singa baali bakuumye ennono zaabwe, obugagga bw'Omunyarwanda buli ku ttale. Okitegedde? Buli ku ttale, kubanga Omunyarwanda bw'alunda. Abanyarwanda abamu balimi, abamu balima, abamu balunzi. Obulamu bw'Omunyarwanda nte oba ebyobulunzi oba amata. Okitegedde? Abanyarwanda bambala bya bbeeyi, ate Abanyarwanda bambala majjolobero oba majjolobera. Era abakyala bambala amajjolobera agamasaamasa oba agasanana. Era ennyambala yaabwe bo bwe batuuka mu maduuka balondayo ezo eziriko ebimasaamasa. Ne bwaba musajja ng'agenze kugula ngatto, baagala nnyo ebimasaamasa ebyo. Okitegedde? Ennyambala yaabwe. Era
awo wava enjogerega nti bambala musanana, emisanana, olugoye olusanana, obusananyi. Abanyarwanda beetonaatona enneetonaatona etayawukana nnyo naye abalundi, okugeza ng'okwambala nekereesi ez'ebibira, ebibira ebyenjawulo. Ebibira ebisinga bitera kuba byeru oba tuziyite beads oba bibira, embira nga zino ezibeera mu baana abato mu kiwato. Ebibira byabwe bimasaamasa ebitemagana, ebimu nga byeru. Abanyarwanda oba abalundi beetonaatona ne mu mutwe ne beetonamu, kubanga asobola okukola embira nga za butiiti bweru n'azambala mu mutwe nga engule. Omunyarwanda omukazi takola. Omunyarwanda omukazi bakolerera mukolerere, bakuba n'Abanyarwanda baleero abakopperedde ensi ne bava ewaabwe ne baddukayo, abamu ne bagenda ku nguudo okwetunda, abamu kati bakola mu mabaala, bwe bityo ebintu eby'enjawulo. Nabo kati bafuuse bagezi, bakoppye emirembe, bavudde mu ttale, bavudde mu kusunda amata, bavudde mu kulima obummonde, kati nabo bakoppye embeera gye bakomye okukoppa embeera lubaale waabwe asituse, kubanga luli baali bakuuma lubaale mu biseera bwe babeeredde mu ttale, bwe babeeredde nti bali mabega, bwe babeeredde nti basiru, empewo zaabwe we zibadde zibaagalira okubalerera. Ne kati n'okkunama bakunama, okitegedde, bakunama, obasanga mu leegingi, basanga ku kkubo, nabo kati batunda obusolo. Ekintu ekivve, ekintu ekitakkirizibwa mu ggwanga ly'Abanyarwanda, kubanga Omunyarwanda oli geno, omwana omuwala bw'afumbirwa omusajja, ye etteeka limugamba nti oyo ye bbaawo, era bbaawo oyo bw'ali ku kyawa ne bw'olifumbirwa omusajja omulala, obwo buliba bwenzi. Akati Abanyarwanda bwe bakoppye ate ne bajja bafuna ebbugumu mu busolo, so nga luli tebaalirina. Bwe yafumbirwanga bbaawe n'amulema n'anuba, bonna be yaddangamu okufumbirwa bwabwanga bwenzi. Tebaddamu kukkiriza gamba nti alina omusajja, wabula gwaddamu okufumbirwa mu maka ge buba bwenzi. Kakati Omunyarwanda yanywereranga ku bbaawe omu. Naye olwaleero bakoppye emirembe, ne bava mu ttale, ne bava emabega, ne bava emmanju, kye bayita okuva emmanju, kye bayita mbu okulabuka. Abantu abagamba mbu twalabuka gye bakomye okubonaabona. Abakyala be baabaleeterwa omwenkanonkano ewaka ne beefuula ba kiwagi, gye bakoma okwaniriza omwenkanonkano, gye bakomye okubonaabona, kuba kati abasajja nabo tibakyafaayo. Olubazaalamu abaana nga baba basuulira, omukazi ng'atoba n'abaana gy'obeera bali baziika wuwe. Ekyo nno kinsesa nnyo. Osanga omukazi ng'awuza nze taata nze maama obwana bwange nja bwekuliza sibutwala wa taata we, ne weebuuza bali baziika wuwo. Omukazi ne yeesiba ku baana n'awulira ne sukaali gwanywa emisiwa, n'osanga omukazi ng'emisiwa gimwereeze mu kyenyi, ali kugaana ga musajja alabirira, takyalina ne kyalya, ne kasukaali kaafuuka olufumo, oluusi ayendera nako bw'alabirira baana. Awaayo kasolo ne bamuwa ssente, mbu alabirira baana, ate abaana olukula nga banoonya ekika kyabwe. Kati ne weebuuza yali afaaki. Ebintu ebisinga obungi bivudde ku nnono okuzisuula. Omukazi n'akuluusa na mu kunoonya ensimbi, mu kunoonya obusobozi, mu kunoonya emirimu, ate nga n'akasolo akawaayo. Abamu nno abakazi obayitako ennaku zino ng'obubi nabo babaatadde. Kivudde mu kwagala ono n'oli. Wamanyiira omusajja muganda, obwenzi ne bukusuula ku mukiga. Omukiga n'abeera ng'alina ekinnya ky'asima, n'alyoka akunyiikirako kugenda okuvaawo. Abakazi ennaku zino obubi nabo buba byatadde. Abamu tebakyasobola na kutambula bulungi, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo ebintu by'ensi eno kukuuma nnono, okitegedde, okukuuma ennono. Kakati Omunyarwanda jjajjaawe naddala omwana ow'obuwala akula nga mu mbejja, akula nga balabirira mulabirire, Omunyarwanda takola. Omulimu gwe kunywa mata, okitegedde, takola. Naye aboolwaleero abaggweredde mu mabaala ne ku nguudo, bayimira ku nguudo ne beereega, n'osanga oli nga aleza ebitundu bye ebyekyama. Musajja n'ayitawo n'amuga kwatako owulire ky'ogula. Abasingako obungi Banyarwanda, balaalo, Banyankole, mawanga ago goonoonese nnyo ate gakopperedde nnyo ebintu
bye gateeyisaamu. Oba ennaku zino abakazi obusolo babuyiwako obukuuta bwa nkoko, bateekako ebigimusa ennyaanya ne kasooli ne bujja buzimba, okitegedde, ne buzimba. Agenda okwambala leegingi okugamba nti kwatako, n'olyoka owulira ekitalo n'obanga asitudde ekiboga. Okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo gye munaakoma okukoppa emirembe n'okugamba nti ensi etuleka, tugenda na bipya, tutambula na mulembe, bantu gye bakomye okubonaabona. N'abakazi abayaniriza omwenkano gye bakomye okubonaabona. Buli kintu ekijja kibeerako kye kigenda okukyusa, ate kibeerako amaziga ge kigenda okuleeta. Lwakuba nti abamu beekaza naye nga kibaluma. Abakazi babasuulidde abaana, babalabirira biki. Abanyarwanda gye bakomye okukoppa emize ne bava mu ttale ne bawuza mbu bujjo tuli mabega, nabo gye bakomye okubonaabona. Kati olwaleero bakazana, era lubaale yasituka, era kati nabo abaluma bulala. Saati ku mirembe giri Omunyarwanda n'Omunyankole n'Omulaalo, engeri gye babadde babeera mu ttale, tebambala nkunamyo, batambulira ku nnono zaabwe, babadde tebasamira emabega wali. Okitegedde, era lubaale w'Abanyarwanda bamumanyi muno batono, n'ow'Abalundi babadde tebasamira. Ennyumba mwabadde abeera agiteekamu ebyanzi, olugali, biki, bintu eby'enjawulo, ntebe, empagi n'agisiiga omuzigo, ne yeesiiga omuzigo, empewo nga zitambula nabo, era nga tewaliwo kibeetaagisa kusamira. Naye kati nabo baayingirira ensobi, kati nabo basamirira ddala butereevu. Okitegedde. Kakati Omulundi, ekijjulo ky'Omulundi kifaanagana eky'Omunyarwanda, kubanga Omunyarwanda bw'aba anaafumba embo asobola okuddirakawo ebijanjaalo, empeke z'ebinyeebwa, empeke za kasooli, empeke za soya, entungo, n'afumba lumu enva, oba olukye kye tuyita ekivuguto, n'asalirasaliramu matooke, ensujju, muwogo, ki, mayuuni, emmere ey'enjawulo, ebika byonna najja abigatta n'ensigo zino. Era Omunyarwanda afumba emmere ey'empengere. Empengere nno ye kasooli omukalu omukongole. Omunyarwanda amufumba n'amuggyamu ekyemisana n'ekyeggulo nga mpeke njereere. Bazifumba ne zizimba, ezimu ne zaabika n'okwabika. Kasooli wano mu Buganda si mmere, wabula mmere nga omuggyemu obuwunga. Naye Omunyarwanda n'Omulundi bafumba kasooli oyo ow'empeke n'akola emmere. Era kasooli oyo bafumbirako enva z'ebijanjaalo ku bbali. Era ne mu kijjulo ky'abajjajjaabwe bwe gutyo bwe guba. Okitegedde. Akati ebintu ebimu babifaananya, akalo bakafaananya, ennyambala bagifaananya, emisanana gy'Abanyarwanda n'Abalundi gifaanana, kyokka emisanana gy'Abanyankole n'Abalaalo tegifaanana na gy'Abalundi. Omunyankole omusanana ogugwe atungisa akateeteeyi nga kaliko n'otukono nga kalamba, kali fuulu, ne kajja kasibira mu nteegateega oba mu ntegetege. Okitegedde. Awo nno akateeteeyi ako n'akambaliramu ekikooyi ekyeru, eno waggulu ne yeenagira omunagiro. Oyo ye Munyankole oba Omulaalo oba Omuyima. Okitegedde. Omulundi bw'aba anaasamira, omutwe gw'ente mukulu. Era Omulundi bw'aba anaasamira, okuggyayo abasirikale abatuufu, abajjajjaabwe oba abakuuma nnyabulezi. Ekijjulo ky'Omulundi kyandibaddengako nte singa abeera ng'alina ssente. Lwaki? Nti ekijjulo ekyo amakulu gaakyo lwaki Omulundi alya nte nnamba, nti buli ekivaako kirina amakulu. Engatto eziva ku bigere by'ente zikolerwa ekibbo kya ddungu. Era ekibbo ekyo ne kiteekebwamu ekidde n'eŋŋombe. Gy'akoma okulya ente nnyingi n'okkuŋŋaanya ebigere byo mu kibbo kya ddungu. Omunyarwanda bw'alya ente, amayembe gano bagaggyako ne bagalongoosa bulungi ne bagatereka. Olwo kye twandiyise amayembe g'Abalundi gaba gamaze okuwangibwa. Abalundi abatuufu tebaawanganga mayembe. Bino mu Buganda bye bakola nti tuwanga, genda olete ejjembe ly'embogo, ejjembe ly'enjaza, ejjembe ly'enkula. Mu Balundi ebyo tebyabangayo. Mu Balundi ente gye balidde amayembe ge baggyeeko ge gaba amayembe g'abajjajjaabe.
tebalina kibongeramu nti oba muti oba ki, wabula buli jjembe libajja ku nte liba jjembe lya bajjajjaabwe, era buli jjembe liribwa ku nte ne balyanika bulungi ne baliddaabiriza bulungi, balijjawo baliteeka buteesi mu kibbo gye bakoma okulya ente nnyingi n'amayembe okujja mu lubaale oba okuwera. Okitegedde, mayembe g'ente tebalina kibongeramu kyonna wabula gawummuzibwa mu kibbo. Omulundi oba Omunyarwanda ensawo ya lubaale enkulu tegendamu miti gya ddagala, tegendamu bulege, buno obulege obuteekebwa mu nsawo oba oluusi za mu lubaale agatta Obuganda n'Obunyoro biki, n'okugamba nti ensawo ya lubaale erina okugendamu obulege buna, erina okugendamu ensimbi, amatembe, ensawo ya lubaale erina okugendamu kasennyaaku, biki ebintu eby'enjawulo bwe bityo, erina okugendamu emiti egy'enjawulo egy'emikisa. Ebyo ensawo za wano. Kyokka ensawo y'Omunyarwanda oba ensawo y'Omulundi erukibwa mu kawempe ak'essubi ery'eggugu, obanga olaba akalago oba akawempe akalukiddwa mu ssubi ly'eggugu. Essubi ly'eggugu tutegeeza essubi ly'omu lusaalu lye bayita eggugu, mwe muba ensawo y'Omulundi oba Omunyarwanda. Kyokka ensawo eyo tegendamu kintu kyonna okuggyako ssente. Osobola okuteekamu eza wano mu Buganda, osobola okuteekamu amafaranga. Okitegedde, ekyenjawulo ensimbi eyo bibeera bintu, ensawo eyo osobola okuteekamu ensimbi n'amatembe. Okitegedde, n'olwekyo Omulundi omutwe gw'ente gulina amakulu mu lubaale oyo, era Abalundi abamu baaguziikanga mu mbuga we basamirira. Omutwe baaguggyangako ebyagwo, ennyama ne lusigala luwanga. Bwe lwasigalanga nga luwanga, abamu ku mirembe giri oluwanga olwo baalusimiranga ekinnya ne baluteeka mu ttaka. Awo tuli ku Balundi. Okitegedde, n'olwekyo omukazi ono Omulundi, ennyumba y'Omulundi eba yakulanga bbaasi, era kye kimu n'ey'Omunyarwanda. Ennyumba ya Muwangaggu gonna eyawulwamu makkati n'engoye enjeru, era yonna etimbibwa engoye nga njeru n'eyawulwamu makkati n'engoye. Ennyumba y'Omunyarwanda oba Omulundi ebeera n'ekisenge. Ekisenge ekyo kisulamu omukazi omukulu Nnyabingi bw'oba Munyarwanda. Ekisenge ekyo kisulwamu omukazi omukulu Nnyabulezi bw'oba Mulundi, era nga Nnyabulezi waasula ekitanda kibeera kya kkomerera, omuzzukulu yennyini abaamukongozza okwo kwasula ennaku ezimu. Okitegedde, Abanyarwanda abasinga n'Abalundi balina ebintu bye bafaananya ne mu nsamira ne mu nteekerateekera y'ensonga. Omukazi ono yeddira mbugo, era ng'omukazi ono aviiriddeko okulandaggana ebigambo bino byonna oba omusomo guno gwonna. Omukazi ono yeddira mbugo, omukazi ono muzzukulu wa Kayiira Gaajula, omukazi ono Munyoro. Obunyoro buli obwa jjajja bwe yava ebweru wa Buganda bwe twandiise Obunyarwanda, kyokka nga mu Bunyarwanda omukazi ono Mulundi. Omukazi ono agamba nti alina gye yatabaalirako ne bamugamba afumbe ekijjulo ky'abaana ekyabalongo, era omukazi ono n'akifumba. Wabula mu kumala okukifumba jjajjaawe yakiwakanya ekijjulo ekyo nti tekibadde kituufu kufumbibwa. Katuwulirize obubaka bwe. Agamba bw'ati, baamugamba afumbe ekijjulo era n'akifumba. Obubaka bwe yafuna ku kiro ekyo bugamba bwe buti. Agamba nti yaloota ng'agabula abantu bangi emmere, kyokka ebibaata ne bijja ne bitandika okubojjabojja mu mmere eyo. Era yagenda okulaba ng'ate ebibaata bibojjabojja abasajja ebigere. Otegeera ki? Ekijjulo kye wagabula tekyali kyekyo, era tekyali mu butuufu bwa budde obwo. Wabula ebintu ebisinga mu bikola mu kubuukira. Abantu mwewale okukola ebintu nga data gwe mulina ku mutwe mumuyisaako amaaso. Ne bwe mulisamira ne bwe mulikola lubaale mutya nga temugoberedde ebirooto bye mufuna nga mwebase, temulitereeza lubaale. Bino ebintu muli byejjusa luvannyuma, muli nebaza luvannyuma, naye ye ategeererawo yandibadde apa n'endya. Ne bwe munaateekawo ebintu ebifaanagana bitya, ne bwe munaasamira ebintu ebifaanagana bitya nga temugoberedde ennono nga bwe zitambula, ne kiki
ekirina okusooka nina kusooka naki kituufu budde buno nteekeddwa okufumba ekijjulo kituufu budde buno nteekeddwa okuteekawo ensawo za lubaale kituufu budde buno nteekeddwa okuteekawo ebintu by'abajjajja oba ensumbi oba biki awo kawukawe wakyasinze okukuba ensi kati okitegedde omukyalo ono agamba nti oluvannyuma lw'okugabula ekijjulo ekiro ekyo n'alotanga ebibaata bikibojjamu ngeri ebibaata birina n'omusajja gwe bibojja ebigere ebibaata ebyo bitegeeza kabaka Wannema tukugambye mu odiyo eri esoose nti kabaka akubanja kyokka bw'onoomala okubikka kabaka olina okugenda mu lubiri lwa Ssekabaka Kalema ekatereke ew'Abamweyana n'omuwa ebibye n'omuwa ekikapu enkofiira engabo endeku eŋŋunda ekkutiya ekkanzu effumu ly'Abamweyana n'omutwalira ebyo bw'omala omutwalira ebyo ng'oddako ekituntumbe ekigenda essese bye bibaata kati buli kyokola kyonna emisambu egy'enjawulo gikirinnyamu ate tojja kugamba nti guno okuggyako ng'ofunye omumanyi n'agenda ng'agikwawulira bwe wafumba ekijjulo tekyatuuka bakulaze mu kirooto ng'ebibaata byajja ne bikibojjabojjamu kati emmere ebojjeddwamu ebibaata omuntu oyinza oggirya ekitegeeza nti bajjajjaabo tebaalya ekitegeeza nti okola ebintu naye obikola ku lulwo teweebuuza nti kati nkya tuzzeeko ki okitegedde n'olwekyo ebibaata ebyo kabaka Wannema akubanja ate kabaka Wannema akuyita so sigenda bugenzi wali kukolerakoleramu katono nti oyo Wannema biki Wannema akuyita ewuwe bw'onoomala okubikka kabaka ojja kgenda mu lubiri lw'Abamweyana bw'onoomala okuva mu lubiri lw'Abamweyana ojja kgenda okitegedde ebintu bino mbadde njogera ne ku mutwe bidduseeko oba ate nkomye wali nti ojja kgenda kati ngenza okulaba ate nga sikyategeera lwaki nkyogedde akati mu mbeera eyo oba olina okwegendereza kitegedde okay kansubire nti ategedde bulungi okay weewaawo abakuume lisodde ne Dduna Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko Nabuddu